ebintu ebirala byonna abalonzi wadde namba 2 ne ekintu ky'obutebenkevu n'eddembe kikwata kibeere namba 1 kubanga ne bwoba nga ogenda kulya nkoko yo ng'oli erina amaddu gaayo eyinza girya nga amasasi gavuga naye oba nga olinga baganda basekabira nga tuddeko mu bbaala nga omugunywa katibako kabbiya era toyinza kayisa ku mumiro nga waliwo dduka ne bwoba nga olina ssente nnyingi nnyo mu bbanga naye mu nnyumba yo nga ziri mu kutya tuyinza zeeyagaliramu nga oli mu dduka nekyo bannayuganda ndoza kibalisoose okuwa enkizo lyalibadde security and peace eddembe n'emirembe kubanga ne bobeera omwavu naye ng'olina eddembe n'emirembe obeera n'essuubi ey'okufuna ekyo kimu ekyokubiri naye nga tonakivaako tuba nga bwe tuli wano mu studio tulimu abantu 6 abantu baali badde batunuulira nnyo ani ayinza okubatuusaako eddembe n'emirembe bw'obanga oli musawo muganda ng'ogaba eddagala lya bugagga kubanga mutera ogenda nga munoonya eddagala ly'obugagga naye ng'ate gy'ogenze nga naye omulaba yasuze enjala niyale tobaamu akuli ku bwongo kubanga yagambye yagaba eddagala lya bugagga netaliiko kabonero ka bugagga yasuze enjala naye n'abaana be bali awo bazimbye obubuto n'abazimbye obubuto kakati bannayuganda batunuulire omuntu bwagamba nti ngenda kuleeta eddembe n'emirembe mu nsi Uganda naye ng'ate eddembe n'emirembe nawe gukulemye okuleeta ewakaawo kubanga yunti esooka y'obukulembeze etandikira waka naye naawe wakaawo eddembe n'emirembe bikulemye okutuusaawo ku bantu 6 b'okulembera ate Katonda bw'aba akuwaddeko ku bukulembeze waffe tulinako obw'ebitundu olemeddwa okulembera tugeze oba district oba ekibiina kyo omujjudde entalo ono alyaŋŋana n'ono akugamba nti Mwami Katumba ebirevu olinako bingi bikendeezeeko oyo n'omugoba agamba nti oli awo emyankuza noga nti oyo naye bamukwate nga olemeddwa okumanejinga akatundu ako akatono kati bannayuganda baali badde batunula nyasobola okubeera omugumiikiriza niwankubadde bakwogera niwankubadde nosigala ng'oli focused nowa bannayuganda emirembe n'eddembe bwetuba tulina bagitaŋŋaŋŋa yeri ku mmeeza gye tugenda okumaanya bakandidate tetutunulira balemeddwa kasange kasange ate yabakulyaŋŋaŋa ekyokubiri bw'omala okufuna eddembe n'emirembe obulamu bunyuma olina sente oli kyakulimba obulamu bunyuma olina ki olinamu kasente omanyi bwe ziyitira ate nga munjogera nga zituli alina kasente zinyuma olina kusente tulina okuddamu okutunulira ani alina omutima ogwo okugamba chairman Bahati batubuliza Bahati mika chairman yankwata naye commissioner abasisima naye tubagamba nti kyogedde naye ekitibwa yakifuna ate tekijja muvaako nga chairman Bahati bwagambye nti omuntu nga ayagaliza banne Mwami Ssekawasi nga yali ayagala kufuna ssente yali badde afuna bizinesi endala yali badde akola mu supermarket obunene oba yali badde akola petrol station oba yali badde akola azimba ebizimbe ng'agenda kusolooza busolooza naye yaleeta wano ate n'abo abantu emirimu ate n'abo abantu nabo balina bwe balabirira ne balabirira balina bye baweerera eyo bakodomi baabwe bannyinaabwe bw'otunya chain director and indirect beneficiaries babangiko
kakati ani ayagaliza abantu bannayuganda bafune ssente, ani ayagaliza bannayuganda bave mu bwavu basobole okunyumirwa eddembe n'emirembe egireeteddwa. Kati era ogenda okutunuulira nga tobalabawo abantu bonna baluvu, abantu bonna tebaagala ya miraano ezaale enduusi. Naye akadala omusajja General Kaguta Museveni asiiba atukubiriza n'avuga nti munsabye enguudo nzibawadde, munsabye amalwaliro nga bawadde, munsabye amasomero nga bawadde, buli kaseera mbeera busa, naye ebyo tebisobola kukuyamba okufuna bulamu bweyagaza. Kati kunoonya ssente njazi bapakira mu nsawo kunoona naleeta programs ezenjawulo. Naye yatandika dda ebirowoozo bino ebimu byokugaggawaza abantu yabitandika dda, naye enkola yaabyo nga bamwetoolodde bamuga nti sente tuziweereze ku disitulikiti. Kale nga ku disitulikiti ezijja zitwalibwako simye ate nina okuteekamu amafuta ate zitwala eri eri mpaka lwe yakoze ebbanga ez'ebiruka. Era kati bwetugayo ajonola nze tambudde mu program manager PDF nze kennyini abantu bakuwa essuula sente zirabikanga sente entono nayeakumu abalina sente oli bagamba miliyoni ya sente abanga sente entono naye abantu bakyusiza obulamu olw'okubeera miliyoni emu bangi. Ng'oggyeko pulezidenti gy'agenda ne babatulaga ku TV ni naffe gye tugenze mu butono bwaffe omuntu akubuulira n'omulambula naawe nawulira essanyu ku miliyoni emu. Nolwekyo tulina okutunuulira ebyenfuna by'abannansi. Ebyenfuna by'abannansi ani ayina omutima ogwagaliza bannansi bafune ssente basobole okweyagalira mu mirembe egiri. Kati mu manifesito ez'abagenda okwesimbawo kiteekeddwa kuba ku mwanjo, kiteekeddwa kuba ku mwanjo. Naye lwakuba nti bakama baffe abatulonda nga bwewayogedde batunulira nnyo ebintu ebitatugattako. Ne bagamba gundi aziika nnyo bambi gundi naye mwavu naye kagenda alyemu bambi gundi kubanga abantu abasinga ng'oggyeko ekibiina kyenare ebibiina ebirala tibitera kubeera na manifesito, tibetera kuba na nteekateeka mpandiike, tibatera oba gwe tofaayo kuzino okunoonyereza. Kakati wuunonenayo kati mugambe nti ayina constitution ayina manifesto kwagenda okusabira akalulu kubanga agambye abekyotera nti awano mulungi nnyo atukoledde oluguudo yeebale nnyo luli oluguudo yataddeko sente goba tesobola naye kakati memba palamenti tiwamuwa tugenda kuyita waffe avuganya awukanya gavumenti naye ati bwasiima yaleese sente yazijje mu gavumenti naleeta nakolera abantu be kati eyo omuntu ayagaliza therefore kati ebibiina ebirala singa bisobola otuwa netunya mu nteekateeka zaabyo netukompeyalinga nakino ekibiina naye ekizibu ekiriwo nti bannayuganda oluusi ebyo ebintu tebabikola nga kikulu nti ani agenda tutukolera ki ani agenda tutukolera ki ba bakyamukiza bayogeddeko mu ntandikwa omusajja oyo abonaabonye abadde ku siriti ebbanga ddene nnyo katumuwe naye agenda alyemu netagenda kulyama agenda kulyammwe. So okubeera n'enteekateeka empandiika obulungi naye abantu baali gitunuulidde bwe baalitegedde nti abantu abamu tibeetisse emitwe balinako omutta kubanga omuntu ayinza okuwa ekipapula n'ekibikula peegi esooka mpaka yakutaano nga tonnalaba nsonga nsonga lwaki yeesimbyewo olwo nga yawandiise eki engero zakundize obutabu bwa ngero obutabu bwakyo babuwandika enyimba so baali badde bawandiika kati kintu kyekyali badde ekiseera ekituufu maka tufene manifesto gitambulirako abasinga wewegendereza egyo tumira ku mikolo omusajja baga nti musajja oyo nti
ayina PhD ayina masters oyo musajja wavunaanyizibwa ne bamuwa akazindalo okogera n'oli okola omukono n'ogati oba ayina stroke mba omukono ogukakule bwe guti lwaki kubanga byagenda okwogera mu mutwe tebiriimu kati ne bano bagaye nti baako enteekateeka z'owandiikaawo wali wano byemugenda okukola wali wano katuyinza okugamba nti tumalako omwezi ogukula kati kakati abukulu wa PPF tuwandiikireyo mu mwezi ogw'omukaaga Mwamisego ajatuwa muzindalo guti. Ojja kujja otegeeze ku bantu. Ffe bwe tulaba twesimbyewo. Kino na kino ne teka yino. Ne bamugandi mugomukanga. Ne bamugamba mugomusanvu. Ne bamugamba mu January tulondera. Waliwo abantu abamanyi okuwandiika nga bagezi. Ndindako katunduka. Waliwo abantu mu biwandiiko nga bawandiika nga bana bawandiika script za firimu. Kuba firimu otunula kuboti ku TV oli naye yeteekamu omuguwa naafa oba ne bamukuba essasi naafa ne bamuziika. Enkeera bw'ogenda mu California n'omulaba ng'atambuka omusajja gwe nnalabye afudde. Ng'ewali mu byaddala yafudde. Kati waliwo n'abawandiika ebiwandiiko nga bifaanana bwe bityo. Bw'obisomamu bikulabikira ng'ebyaddala. Bikulabikira nga deliverables. Naye ng'ebyaddala ŋŋombo. Sekiwalinga eyiwa future. N'ogirinda bagisekiwalinge n'ekubula. Nedda. Nedda. Bonna bagaggawale n'obalinda bonna bagaggawale ne bakubula. Buli ggombolola ebeere mu tekiniko bbiri n'ozirinda ne zikubula. Bayibuli egamba nti balina amaaso naye tebakola ki? Tebalaba. Balina amatu naye tebakola ki? Tebawulira. Kakati bw'ogamba nti secure your future. Yaba akuwadde ekirowoozo asisimula bwongo obwo. Tewali muntu agenda kujja mu bulimi Katonda ava kyotera wano tebamusasula. Naye agezaako okugatta ku nsi newankubadde ng'agattamu ebirungi n'ebibi naye tusenge musementi atabulamu ettaka ate si omulaba ng'ayaayaana okutunda akasawo ka sementi newankubadde makati yakulimu ttaka kakati waddeko naye tewali agenda kujja mu buliri bwo akugenda genda olime agenda genda otunde. Nze kati kankubuulire omuntu akeera ku makya akataleka wano sikaali wakutaano akamu nnyendo sikaali wakubiri tosobola kutambula nebigere n'ogenda mu nnyendo tosobola kutambula n'ogenda wali kati lwaki bw'obeera ekijja bweru nga bw'olina akayumbako togenda wali n'osobola ebintu bya mitwalo 3 emboga edo amatooka 2 n'ogawabulawabula n'ogateekaawo n'otunda kulwokubiri n'ogenda eri mu nnyendo n'osobola abatafuna ssente. Kakati tiwali agenda kugamba nti kola ekyo naye kati obwongo oluusi bugabuga nti nze njagala kukola dduuka nga lirimu amasuuti nga buli suuti ya miliyoni 5 nze njagala kupangisa dduuka njagala dipangisa Kwelugin Street oba Kampala Road. Kakati tiwali agenda kikola n'ekyo naye ffe tugambe secure. We are going to secure your future and indeed we have done it. Kubanga Uganda olaba nti munyambire mulimu freedom y'okukola business yonna gy'oyagala era kati bateekawo business center bw'oba oyagala license tomala essaawa n'emunaana nga tonafuna license egenda kukola business ne bateekawo ekitongole nti bw'oba olina sente eziwerako ng'oyagala kola industry sente bwezi ne bwezi genda wali bakugambe nti olina emitwalo 5 nti tugenda kuwa incentives zino na zino tugenda kukuwa ettaka lya bwereere ekitongole weekiri gavumenti yekisasula ng'eyagala kubanga emanyi nti gwe banakuwa okola ka industry ewammwe era ogenda kukozesa bantu kale gavumenti bwe giwawuddeko. So we have tried to secure our future. Kakati abantu balina okutunuulira ani agenda obasecuringa. If you cannot secure the 20, 30, 15 people of your part nga bakoze emisango ne basibibwa nga you cannot secure their bail, you cannot secure them from the prison. Bakulemedde abantu 2, 3, 4 bakulemedde you know
kati abantu balina okubeera nga beegendereza ne batunuulira ani asobola okuwenga future yaabwe then ani asobola okuleeta ssente mu nsawo yaabwe ng'abateekamu abasisimula nga bw'ogamba nti tugenda kera ku lino n'ogenda mu bisenge by'abaana bange Julius muzuukuke nti kasi muzuukuke tugenda kulima ssaawa 12 ne mugenda naye gwe Ssemaka naawe webase ofuluuta era abala kasabawuliza mawulira ng'oli mu kufuluuta ssaawa emu ssaawa 2 okyalifuluuta bw'ovaamu ku ssaawa 3 nga nabo bavaamu oba wakatoka ku nnimiro nga kasana akakola ki nga kalamusi so gwe nga head gw'olina okululabirako ekyokukola ekirala ensonga endala nti tulina okulonda omukulembeze nga agenda kulwanyisa enguzi manya batuwuliriza ekigambo ky'enguzi buli omu akimanya nti kikutte wansi ne waggulu naye bw'okyogerako oga nti abali mu gavumenti ng'omukulu ono bw'agamba abali mu gavumenti basinga okulya enguzi ddaddaddaddadda naye tuga nti gwe bwoba olina obukakafu tugatumaliridde enguzi ngono bw'agamba nti yazibye eri nazireete kumutuleetera kubanga tutaddeyo amateeka tugatadde wagakwata ku nguzi omanyi kalungi nnyo ako kapointi kalungi naye njagala abantu tubawe threshold ekipimo kwe bapimira omanyi okulwanyisa obuli bw'enguzi kimpulikikiranga olaga nti musajja mutya katonda oyo musajja oyo mutya katonda kati okipimira ku kyekyo kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba bwe yalabira ku ekyo yakwata ne ku kifuba kyenaga nti attakuwa hauna nti okutya katonda kuli mu mutima n'agamba emirundi 3 kati n'okulwanyisa obuli bw'enguzi kimpulikikira ng'ekiri mu mutima kuba kimpulikika ng'ekyangu buli omu okukyeyita for example wano we tuli abali mu gavumenti bakyeyita n'abopposition bakyeyita nti bonna balwanyisa obuli bw'enguzi era tebabwagala kuba ebyaddala tewaliaga nti mbwagala naye weebulitukkiriza naye tewaliaga nti mbwagala ffenna tubulwanyisa kakati tunaalabira ku ki nti ono omusajja ono ntera okugamba abantu bembeera nabo ntize tikinneetagisa kuŋŋamba nti onjagala ebikolwa byebindaga era nze sikyali mu kiraasi eyo yosuutasuuta era nze ndaba ebikolwa byo nemanya nti lutanjagala onakola ki osobola okugenda mu lujjudde noga nti ekyamaani wange mwagala nnyo bulabulabula naye ebikolwa byo bibindeka nti era siri naawe oba ndi naawe asibaza kalamuntu bagamba nti kati analwanyisa enguzi tulabire ku bikolwa ki ebikolwa kikyokozeewo akazinga k'okulembera kati NRM yeri mu buyinza siwe guli kakati yo ekozeewo ki okulaga abantu nti teyogera bwogezi naye ekiriko DP ekoze eki teyogera bwogezi naye ekiriko kino ani FF ekoze eki naye ekiriko eno people power ekoze eki era ekiriko manga yogerako ebintu nga gundi namusiba gundi namutwala mu kooti gundi nakola ki kale yakulemerera naye kati odunia inaleo etaddewo ebitongole etaddewo amateeka agavunaana abo ababa singiddwa omusango gw'obuli bw'enguzi nabanuku bajja kujjayo omuntu bamusobola nti oyo twacyankanana lwakuba yali oyo bajja kumusonga era bajja kusonga ku muntu omu atibalina kyebakoze ekyatwawula n'oyo yali nsonga eyo ate etaali yali nugu anti kati guli wayo nalima ate gamba siriwe nalima oli waki ndiwa gavumenti eyaki eyinali ndiwa gavumenti nebano mbakulembere era mbayamba era yagambye dda mubalemeseza okwewandisa era abantu bazze wange abasinga babadde bazze nga balina embere
bw'omala omuyamba ng'omuwa kasabbuuni nga ndaba mu maaso kakati lugenda tuzema kakati ekigambo ky'enguzi bw'otunyenda ali gavumenti abantu be waali badde olowooza nti abo tebakwatikako bebakuti nebagasa mugende mu mbuga z'amateeka ba PS mubajjukira ba minisita mubajjukira abaka wa palamenti mubajjukira bane bataddeyo kati abo boolaba beetannateekayo gavumenti eno okwawukanako ne gavumenti endala ekolera ku bujulizi eba abakyalina obujulizi naye omusango tegukola ki teguvunda kakati bwesaga wakatumba abaana banyakukwata naye ng'omanyi nti walya ekitaliimu tiweeyibaala kubanga eno gavumenti si ye gavumenti haji jejjokuba nga ali kalungu aga nti alo RCC nti gundi okimanyi nti Haji Umaru abbye bahati osiriga abapoliisi wa Haji Umaru mumukwata awo twasukkawo so gavumenti eno etaddewo enkola egendererwamu okulaba nti corruption ekendeera era eggwirawo ddala kakati kinaggwawo ngenda kwongerayo ensonga emu kati kino bwe kiggwawo sente zeeyongera okubeera mu nsawo sente bwe zeeyongera okubeera mu nsawo olwo emirimu gyetukolera abantu betuweereza gyeyongera service delivery kubanga sente kubanga anoonyereza IEG yatulaga nti buli mwaka tufiirwa 10 trillion trillion 10 kale ezo bw'ozikendeezaako gradually singa bannayuganda batuwa omukisa ntubongere ntuokwegera emyaka mulanga 10 nogenda ng'okendeeza n'okutuuka ku zero ezo zikola ekintu ekirala iwaligambirira nti mpaka Yesu lwalidda nakyo nekitegeera tumalire kuddala amaanyi tukitegeere ekyo service delivery ekola ki neyeyongera abantu bafuna obuweereza obulungi kubanga sente zibeerawo abana abadde bakaaba emisolo mingi buli misolo giba gijja kukendeera kakati gwawo omusolo omungi gwakayana olw'omusolo sooka ogezeeko okulaba abantu olwanyisa enguzi kubanga sente zoowa oluusi tezituuka mu ggwanika lyaki kakati sooka olwanyisa obuli bw'enguzi sente zigende nga zikola ki zibakujjako zigende nga zikendeera obuweereza bwe bujja okulabika eri ate naawe sente zosasula bwe zijja okukola ki okukendeera kati ensonga lwaki abawi b'omusolo batono olwokuba basasula nnyingi kubanga batono kati kubanga ziba tizituukayo so tulina okulwanyisa obuli bw'enguzi collectively ffenna buli omu ate kisinga okubeera ekirungi nti bannayuganda baba bamanyi baba n'amawulire agakwata ku kubalira enguzi naye ekizibu kyaffe bwabutafaayo oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo 28 zezakayitako chairman Batisika Kazindala ndoza tujakozesa moramo kya national interests zirirudde waziru bannansi zibaali tunuulidde naziza ojja kunzikirizaamu ebintu ebimu tubyogere practically kubanga tunagenda mu siyole abantu bajja kubuzaabuzibwa tulina okuba nga tubawa n'ebyokulabirako nti wembanga nti mwana wange lwaki tulaba oli mutabani wa Katumba engeri gyeyisaamu tulaba nga yeyisa bulungi tulaba nga kifaananyi kiki kimuwa naye njagala omwana wange abeere mulungi akole ebirungi oba olina omuwa ekyokulabirako naye nga mulaga n'akola ebirungi nga bw'ali era nga bw'afaanana tugende mu maaso kakati okusookera ddala kasooke neebaze muganda wange Ssekabira okwebazaaho naye mu Kasolo okukola oluguudo olulungi naye yabadde matankane yagaye nti tamanyi oba kituufu yakiwulidde yakiwulidde naye kati nze mukakasa nti kyekituufu ate naye Ssekabira akakasiza nti yakola ki yalweyama naye ate njagala okuyamba bannakyotera nti balina okumanya nti Ssekabira
nga bwe babeera abakazi bajja ne bajja Ssekabira mujja wa Kasolo mu byobufuzi Ssekabira alina ekibiina kyalimu ekyoludda oluwakanya gavumenti ate Kasolo ali mu kibiina ekiwagira ki gavumenti kati biri byabagambye nti ffe tumwagala kubwa minisita ne bwe bamuwa obwafuulu ne bwe bakola batafaawo tumuwagira era sitwagala akole ki njagala bannakyotera bo bamanye baleme kulegendera ku ndowooza ya Ssekabira obutwa bwabawadde nti okubeera minisita oyinza okuba nga babukuwadde nga toli memba wa palamenti naye abukuwadde ayinza okuba nga akuwadde mukisa okuddamu okufuna obubaka bwaki bwa palamenti nga ekitegeeza nti ye akulabamu ebibala bingi ebigasa abantu kakati kakwongera omukisa oddeyo olimbulule be baalimba obeeko by'obakolera ebibayamba ate nange era obangatteko ate esobole okukola ki kakati bwe banaalowooza nga Ssekabira ate bayinza obifiirwa byonna ne babeera n'omubaka emyaka 5 nga gibasaze ate ne baddamu ne battayo emirala emeka 5 ngatali mbaka yakola ng'atali mbaka yakola ki yakola enguudo naye kati kino kyenjagala obbagamba kibayamba okubeera nti bakuuma ebyo ebikolebwa ate ne bafuna n'ebisingako kubanga kati Honorable Kasolo bw'aba ayagala obubaka bwa palamenti kyekimu ku bimwongera okumugatta ku Pulezidenti Museveni okumulabamu obusobozi obusobola okusigala ng'era akyasaana okubeera ki minisita oba n'okufuuka fuulu kakati abeekyotera abatayagala Kasolo byakola abo bajja okubeera n'endowooza ng'eyaani ng'eya Ssekabira naye bannakyotera abaagala amasannyalaze gabune abaagala enguudo ennungi ezo Ssekabira zayogeddeko zibune abaagala amazzi amayonjo gabune n'amasomero gabune buli kimu kyonna ekirungi kigendewa mu kyotera ate balinamu akalulu nga kangi nnyo n'okusinga ku ke baali bamukoze eki ku ke baali bamuwadde kati awo mukama we agambe nti musajja ono nno kati fuuka full minisita ku kino ate kyotera nayo yongera ogikolera ebiki ebirungi so kati ekyo bannakyotera mulina okubeera abagezigezi abalengera ki ewala ne mutagendera ku magezi ga Ssekabira kuba ye mujjawo oli byabawa butwa bwe tudda ku nsonga gye twayogeddeko y'abantu biki bye baali sinziddeko okulonda kulevuuba zonna naye katandikireko obulya bwa pulezidenti nze ntera okuwa abantu ekyokulabirako nti kati tugeze nze Bahati nga bwendi wano nenfuna accident omukono negukola ki neguvaako nensigaza gumu era mba wendi wadde omukono ogumu basigukola ki basigulina oba nenfuna accident okugula okumu negukola ki nekuvaako era mba wendi wadde okugula okumu sikukola ki oba gombi nga ndi ku miggo naye era Bahati aba akola ki aba waali naye ng'aliko obulemu naye aba akola ki aba waali naye Bahati tasobola kubeerawo ng'ate omutwe tegukola ki ng'omutwe teguliiwo tasobola Bahati tasobola kubeerawo ng'omutwe tegukola ki ng'omutwe tagulina kakati bannayuganda njagala bafune ekifaananyi ekyemikono ngalo bigere n'omutwe bafune enjawulo nti omutwe gukola kinene nnyo mu kubeerawo kw'omuntu naye omukono gusobola okuvaawo ate omuntu yena asigala ng'akola ki nga waali webali wana abantu nga bakola ebyamaanyi bakola ebyomugaso kati Kano Samba alina omukono gumu naye yayamba wano abantu ku byenkulaakulana yabawa obukoko yabawa obubizi yabawa emmwanyi n'ab'emikono ebiri kyebatakola ki kyebatakola otegeeza ki sebo kyentegeeza nti ekigambo omukulembeze wa ggwanga abantu baleme kiraba nga bwe balaba MP nga bwe balaba kansala nga bwe balaba meya wa Masaka ekyo kisukkawokko kisukkawokko omukulembeze abeera mutwe omukulembeze w'eggwanga abeera mutwe ku muntu era kati ensi eziviiriddwako emitwe bw'ogendayo olaba naawe embeera gye zikola ki olaba ebiwuduwudu butereevu
kakati ffe ng'Abannayuganda tukyalina omukisa tulina omutwe omutwe ogusobola okubeera nga gwa mugaso eri buli munnayuganda abagwagala n'abatakola ki n'abatagwagala. Kati kankuwa ekyokulabirako abavuganya eggwanga lino okufuuka emitwe. Kati ow'ekitiibwa Kyagulanyi oyinza okugamba nti tali mulamu weyagala nga wayagalira ekulinnya ennyonyi wagirinyira, wayagalira okugamba nti ngenda ku rediyo oba nebwabagenda ku ssimu ye kwennyininyini nja kufulumya statement bweti wagifulumiza wadde gwagifulumizaako temusanyusa tekola ki naye agikola ki agifulumya. Kati omutwe omulungi gwe ogumuleka n'afulumya statement ze nga bwakola ki nga bwayagala. Kati ffe Bannayuganda tulina omutwe ogulinga ogwa paapa ono eyatugenzeeko gwe tuba twogerako. Pulezidenti Museveni asobola okwogera n'omuntu omulabe we ku nsonga gye batakola ki gye batakkaanyaako ate era ne bagimaliriza buki. Tulabye wano abantu bangi abali ku Amnesty nga yabakwatira mu nsozi ng'ebigendererwa byabwe byakumuggyako oba n'okumusaanyaawo naye n'agamba abanaye kizibu kibiri ebyo mbakutte naye sagala batusa mbasonyiye muwandiike wano n'abawa ne ssente. Tulabye Pulezidenti Museveni nga olwaleero tosobola kubaako ddiini yonna gy'omutuuma wadde ng'alina eddiini era abantu abamu oyinza n'omubuuza wa ddiini ki ne batankana oba mukatoliki oba mukristaayo oba mulokole nga tebamanyi oba musiraamu tekyokusaba bayinza obutakyogera ekyo bayinza obutakyogera wadde ng'ebikolwa bye biyamba obusiraamu era bigasiza nnyo obusiraamu. Naye mubateebereza tebayinza obutakikola ki bayinza obutakiteebereza naye toyina nnyo ddiini kati gy'omukola ki gy'omusibako. Lwaki? abalansinza amaki amadiini takulembezezza nti eno yeyange n'olwekyo yeyina okubeera nga yekola ki yesoosowazibwa. Kati kyekireetera n'abantu obutalowooza ku ddiini ye kubanga akulembera amadiini agaki ag'enjawulo era agakuumidde mu mbeera ekolagana go gennyini gakole ki gakolagane. Ekyo kino muganda wange Hatimayanja kye yakugambye nti abamu ab'amadiini abaali batandise ebikolwa eby'obusagwa babiva nako kati batuula ne bannaabwe ne bakola ki. Naye njagala omuntu ampa information anti mu kiseera kye nange njifune singa mba njirina kyensaba omuntu abalansinga eddiini nga bw'agambye sandyagadde muwakanya naye yalibadde abirowoozaako. Ekyomukisa omulungi wa NRM UBC yalibadde agiraba. UBC bw'ogitunulako n'ogiraba TV y'eggwanga osobola okiraba mangu nti Uganda gavumenti ya Uganda esosowaza balokole fwe baatusuula dda ekyokubiri eyonjagadde omuwako information yagambye nti ono ffenna atwagala kyenkanyi muffe bayagala ekyenkanyi yakwatayo omu bwati Sheeka Mulamba namusibako entimbo namukuba amasasi nga talina kitawuzizza. Sheeka kino tiwamanya ono gavumenti tekimanyanga naawe ono abadde omuyekera gundi Jamiru Mukulu ye yenyini yajja mu kamera n'akonfesinga nti bamuwaliriza okulya embizi tokimanyi kati wadde yagala kugamba kakati kasooke n'ekya UBC kyova olaba abantu bakyetaaga okusomesebwa.
TV oba radio omuntu yatwalayo kyayagala okukola ki kati president talina buyinza bukakamadiini kutwala byago ku UBC kubanga amadini yagalekere eddembe lyago kakati gwatwalayo kiringanga omuntu wakera ku makya president siye programs manager wa UBC era n'olwaliro TV zino oba radio zino ziri mu Masaka omuntu alina ekirango kye ye yamanya radio kikwayagala kikole kiyite si mukulembeze wa ggwanga alekyo Ssekabira waba takimanyi bannayuganda tukyalina omulimu gw'okusomesa ate ekyokubiri Ssekabira alina okumanya nti olugero bajjajjaffe lwe baagera kuba Ssekabira musajja muganda bw'agamba nze siri muganda naye engero nzikiririzaamu kubanga ntunuulira bye zaagera nti kiiso kya mbuzi kirekerera omussi n'ekitunuulira omuki omubaazi teri muntu gwe babuuza nti gavumenti kyeki ng'ategeera bulungi naga nti ye Museveni okugira nga yalina ekizibu kuki ku Museveni ye akulira bukulizi naye si ye gavumenti kakati oli bw'agamba nga waliwo ekikoleddwa kati twagambe tujja kwogera ebituufu ebwana ebyokulabirako ebirabika kati ku ssaawa eno ndi RCC ndi mbaka waani wa president kati bwe nva wano ne nkwata omukazi omuntu atalengerera wala agamba omubaka wa pulezidenti gavumenti ya Museveni ekwata abaki abakazi naye ng'ate nze nga Bahati ekikolwa ekyo kyange ng'omuki si kya ofiisi eyampa omulimo si kya pulezidenti eyannonda era ne mbyaŋŋamba okola ekyo tikikola ki tekirimu naye abalowooza nga Ssekabira bo basobola okituuma eri kakati pulezidenti wabanga alina abantu bangi bakola nawo mu gavumenti newabawo ababeera n'emmundu ng'omulimu gwabwe kukuuma baki ne muvaamu omu n'akola ensobi banaakubanga Ssekakyerevu kati gwe olw'okuba Museveni oba oliawo ebimu ku bizibu byo tomuga nti ate yeya Ssekyerevu wagambye oli wangero nnyo muli amamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna naye olutegedde olwo nti avumaganya buki kika kyonna avumaganya ekikolobero kyakoze kyalituumibwa ekika kyonna anti avumaganyiza kati ategeera olugero nze ntunuulira omulya mamba oli situnuulira kika ntunuulira mulya mamba ono avumaganya ekiki ekika kuba nsaagala gwe musiraamu ati Umar oba Musa nkole ensobi bagiteeke ku basiraamu nga nagikoze nga nze si kya buvunaanyizibwa ate era si kya magezi maki si kya magezi matuufu okitegeera kati Ssekabira byalina obitegeera ne mu gavumenti yaabwe eri eya PPF wajja kubeerayo abakola ebiki ebikolobero naye nga babikoze nga ki nga si nteekateeka ya kibiina era n'ebigendererwa by'ekibiina nga tekola ki balemaliriza nakalo olina kiwayogedde wali nti waliwo abagamba nti Ssekiwalingi your future tibana bakituukiriza bonna bagaggawale tibana bakikola ki kituukiriza kakati nze ebiseera ebisinga atakutegeera omanyi byendako katono byemba njogera wano olusi byembuuza tebiba byange pasolinda kukatono olusi bwembanga mubiddangamu nga muddamu abantu abalala olusi mbuuza the general perspective people who would think like that kyembadde ntegeeza lwakubange okubye ku nsolobotto ngambye abatakutegeera yakulowooleza bulala naye oba oyagala twanukule abalowooza bwe batyo kati kyembadde ngezaako okutegeeza nti pulezidenti bwagamba Ssekiwalingi your future ategeeza ffe bannayuganda Ssekiwalingi future yaffe nga tutunuulira ensi yaffe n'ebigyetaagisa naffe kenyini tunagibeeramu tutya nga tugikola ki nti kyali kyaffe si kikye ye omulimu agutumye ffe nti mugende Ssekiwalingi future yammwe kati tetulinda nti ate yagenda kujja kikole ki
ye kyalina okukola akikoze eki akikoze naye atunuulidde affe bye tuyina okukola naffe atugamba naffe tubikole ki tubikole kati alese emmere agitadde mu ddiiro age nti mugende mulye kati tutudde tulinda batuteeka emmere kati kagereze ku kyabona bagaggawale agabye emmwanyi agabye embizi agabye enkoko agabye ente agabye embuzi alese ne sente ki enkalu okitegeera kakati gwe gwe bawadde akakadde ogenza oguze essuuti naye yakugambye kola ogaggawale essuuti ogenda gisoloozamu mmere okujjako okugitwala mu dryclean ate nosasula sente zigikola ki ezijooza kati kitegeeza nti ye ekikye kyalina okukola akikoze eki akikoze naye gwe olwokuba toyagala gaggawala ekyo si kikye era y'omulimu gw'aba agumaze oli ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo ate tujje ne mu kuluseka bya tovaawo